Kaano maye kye tugenda okukola. Do you know what we're going to do? Kandabe oba okisobola. Katonda mugezesa kandabe. God is testing her. Wanate namuwa ekyamagero. Gave her a miracle. Nkusabira nnyo Mukama akuwa ekyamagero ng'akugezesa. I pray that in God testing you, let Him give you a miracle. Njagala omugambe Mukama. I want you to tell Him, God, gezesaako mpe ku kyamagero. test me and give me a miracle. Olaba abasikuwere bujulizi. And see whether will not testify. Wetulyeko wansi. Be seated. God is good. So Katonda God n'agamba bamalayika mundeete ekitabo kya Kaana. told the angels, bring Anna's Kaana alina book. kyayogedde kye sitegedde. There's something she has spoken I've not Mu understood. nju ya Kaana, In Anna's house, mu lubuto lwa Kaana, in her belly, leka walabikewo omwana tulabe. let her be a child and we see. Waayita mmeka ng'abasawo bagamba Kaana nno The doctors wagategedde. told her, did you know? Oli nno lubuto. Hey, you're pregnant. Oli lubuto. You are pregnant. Bawa Kaana abaali awo n'amugamba nno mwami omanyi. The husband was there, then she told him, Munda muno mulimu ekirimu. inside here there's something. Munda muno mulimu ekirimu. There is something inside here. Ebbanga libadde ddene It has been so while it has never naye happened. kimaze ne kirabika. Now it has come. Abooluganda kyonna ekibadde kitalabika mu bulamu Whatever was not appearing in your life, Mukama akireeta. the Lord is bringing it. Mukama akireeta. The Lord is bringing it. Musabira leero Mukama I akireeta. pray for you, let God bring it today. Wetulyeko wansi. Get seated. Kakati ebitabo ne bijja. Now books came up. Ne bijja. Books came. Katonda n'agamba The Lord Kaana. said, Anna, Kandabe kiwansuubiza. let me see what you promised. Kakati Kaana n'ava mu kulindirira ekisuubizo kya Mukama. So Anna was out of waiting for the promise of God. Katonda n'alina ekisuubizo kya Kaana. And now God was the one to wait for the promise of Anna. Kaana n'azaala, Anna gave birth, omwana n'avaayo. the child came out. Katonda n'atuula And God sat alabe. to see. Waliwo agamba Mukama ngezesa nze ne we naamunyaga ne wookimpa. Someone say that God tests me even if I don't fulfill. Kuba ano Kaana ne we yandimunyaze naye era aba asadde. Mukama mulungi. God is good. Kalola agamba Mukama ngezesa nze Someone nkunyage say God test me. naye ng'era okimpadde. I broke from you then after you've given. So Katonda yasirika God kept quiet alabe oba Kaana akisobola. and to see whether Cana can do it. Ekigambo ne kitambula. The word was spread out. Kaana azadde. Others given birth. Bene n'ali mu nnimiro. Now this God was in the garden. Manyi omulabe takuwaka. Bene yagambanga Kaana olwo olubuto lujja kuvaamu. Your pregnancy will move with Tojja you. kuzaala. It will not, it will flow. Yali mu nnimiro n'amugamba So as she was still in the garden, she was told oli she azadde naddenzi. has given birth to a male child. Alabinga nti bba waabwe bwe yali asinga okwagala so waliwo omukisa munene n'okuba omusika. So this was a good chance for the child to become an heir. Bukyanga ologo oli azadde mulenzi. Say that since you become the witch, Era she has abalogo given, bwe baakulimba. today they lied to you. Njagala ekigambo kitambule nga bagamba eyakuloga yeerimba. I want a word to move saying that the one who is to lie. Mulabe wo agenda kuba alina byakola bamugamba owaaye. Your enemy will be waiting. Then Bukyanga you okaloga naye leero kaafunye omukisa. say, today she has gotten a blessing. Bukyanga okaloga See, if the witch, banaye leero kaakikoze. today he has made it. Batulyeko wansi. Mukamulungi. God is good. So Penina n'amugamba owaaye kazadde. Brenda said, Naye bo tebamanyi kikigenda mu maaso. but they didn't know what is going on. Amaaso ga Katonda gali ku Kaana gati. God's eyes were on Anna Kaana ng'ayoosa mwana. as she was breastfeeding. Tamutwala mu nju ya Mukama. And taking the house of God. Omwana olwava ku mabeere bw'ali. The child left breastfeeding. Kaana n'agamba omwana, Anna told the husband, ono omwana si waffe. this child is not ours. Kigamba abasajja b'ennaku zino kasobola okuba. Tell men of these days. Ogenda okunnyonnyola ebiddako awo ng'empisa akulidde dda. You start speaking the next when you've already gotten a Naye slap. mwami ono omwana si waffe. Oh, this child is
nasi gwoli I kenzi. knew. So Kaana yamuyitira nga mwana. Anna called him, said, Omwana no si waffe. this child is not ours. Si waffe. It's not ours. Omusajja n'amugamba kiki otegeeza. A man asked, what are you meaning? Nasuubiza Mukama. I promised God. She Bw'alimpa ezzadde gives me a child. yaddimuliwa. I will give to him Omwana this child. tumutwala mu nju ya kabona. We are taking him the house of the Alina priest. okula nga manyi He zaakatonda. has to grow up knowing the tradition. Alina okukulira mu nju ya Mukama. He has to grow up in the house of Katonda n'atunula. God. Looked, Nalowooza oba Kaana ayogera thought maybe this woman was makya. early in the morning Kaana n'apaakinga obugoye bw'omwana. and the packed up. Bayibuli egamba n'akwata n'ebirabo ebirungi Bible said that she got even good gifts nga saddaaka. as a sacrifice N'ajja eweerukaana and came to Elkanah. n'amugamba kabona. Said priest, Ojjukira olunaku lwe wagamba nti ntamidde. remember the day you said I'm drunk? Ekyava mu ntamivu obwo kye kimu. The outcome of being my drunkenness is this. Manyi waliwo abagamba There are people who tell you okusabira ekawala oli musiru. praying from Naye Kawala njagala is olunaku lumu stupid. ogenda bagamba But ekawala one day kyeki. you show them the results of praying from Kawala. Gundi gwe enkuba leero ekedde kutonnya. Today it rained in the morning. Nange ntuuse ne mpulira ne ngamba oba I felt ngabire Filipo abatwalemu. can I tell Pastor Phil Naye to mu take it? bulumi obungi n'ogaa kale But kanjye. in pain I said Kati yonna gy'oyise so whenever you passed, n'ojja wano you came here. wiiki eno genda olaba ekivudde. This week you'll see the results. Wiiki eno This week njagala okijjukire. I want you to remember Ogenda kulaba ekivudde mu njiri you eno. are going to see the results of this gospel. Ogenda laba ekivudde wano. You're going to see what is from here Wiiki eno. this week. So yamugamba He told him, olabye ekivudde mu ttamiiro. you see the results of Kiki kino drunkenness. ekivudde mu ttamiiro. This is Naawe what ogenda bagamba kino kivudde kawaala. you tell them that this is from Kawala. Kino kivudde mu bulokole. This is from my salvation. Kino kivudde mu This baabizaayo. is from Arisayo. So yamugamba so wagamba nali ntamidde. She said you said I was drunk. Ne kino kye kivudde mu ttamiiro. But this is the results of what you said. Eddenzi oliraba Now you see, lizze kuweereza. this boy has come to minister to serve you. Katonda yasirika. God kept quiet. Kaana n'atambula n'alekayo Samwiri. And Anna moved and left Samuel there. N'amulekayo nga bwe yali asuubiza Mukama. She left him as she had promised to God. Naye ng'awulira obulumi bw'ekizadde naye olw'okuba Feeling that pain, but because yali akisuubiza Mukama she n'amuleka. had promised God, she had to do it. Kaana n'addayo Anna went back n'aba nga talina mwana. that she had no child. Bapenda ne bamugakalira ku nsi buli omu yamugamba oli musi. Everyone said it was stupid. Omaze ofunye ezzadde ate olyejja. Got a child again, you live. Katonda n'atunuulya nga bwogerera God pekaati looked at people who spoke against n'agamba malayika. to the angels. Ku mulundi guli yasaba ekitabo kye This time he asked, n'agenda ku statement nti Kaana talizaala. went to the statement that she will never give Ku birth. mulundi guno n'agamba malayika muleete ekitabo kya Kaana kyonna. This time he asked all the books. Mu kitabo ekyo nawandiika Kaana aliba n'abaana abe kakozi I know that malayika how many children will nti come. talizaala kati mulimu omu. Now he has one. N'abagamba Now he told them, mugule nabaana ya Kaana. open up all the uterus. Leka Kaana azaale paka waakoowa. Let her give birth until she's tired. Bamugamba tuteekemu abaana bameka. They asked how many children should we N'abagamba put. mumugikulewo mukuzi. He said that just open, let it be open. Muleke azaale paka ye waanaakoowa. Let her give birth Oba until she azadde gets tired. 10 oba azadde 20. She has given 20 ye paka wawulira nti kati nkooye. until she feels that she's tired. Era mu statement eriko nti Kaana ajja kuzaala. And the statement said that Anna will give birth. Temuteekawo full stop. Do not put a finger on the full stop. Muteekawo dots eziraga nti wakyeyongerayo. Just put a dot to show that it's still continuing. Nkusabira leero Mukama aggulewo. I open to I pray for you God to open. Nsaba Mukama leero akugulire. I pray that may God open for you. Okole buli kimu ky'oyagala paka w'otuuka n'ogamba nkooye. Do everything you want until you reach the same time.
sacrifice. bwe tuli wansi Be seated. eyo ye saddaaka That is the sacrifice.